Omuko tazinira mazina mu lujja lw'abakulu kati kumbaga agenda kukola ki? Nti basuddemu akayimba senga n'amukwata n'amuwuba n'amuzza eno n'amuzza eri. Ate kumbaga banaakola ki? Era kumbaga emabega kaawo abakulu bagendanga ne basiibula mangu. Abaana ne batandika amazina gaabwe. Tewali abagambako muzina amazina gonna ge mwagala. Ne wagenze bakuzaale ku buko oli awo weetinkuula. Era boogedde ku busolosolo. Omuko ali awo nti amansa ssente ng'ozikuba baani abo. Ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono. Waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno. Ekifaananyi kya Kabaka, ekifaananyi kya Buganda. Nekya Nnabagereka bakiteekako omuziro. Aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass. Ne certificate. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Kakati bw'onooba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya paapa. Bw'oba oli FDC ng'otwala Amuriati oba Erias Lukwago. Ekyo si kyekifo kyabyo. Tulina okumanya w'okolera kiki. Omukolo gwa nnono gwa buwangwa ate munnabyabufuzi oli totya ekifaananyi kye. Ssemasonga ya Buganda esooka kwe kukuuma, okunyweza n'okutaasa Nnamulondo. Ssemasonga eyo yeewumbawumba ennono, obuwangwa n'empisa z'Omuganda. Mu Ssemasonga eyo era mwe muli n'emisoso egigendera ku Kabaka abeera ku Nnamulondo. Ssemasonga esooka era erimu ensonga ezikwata ku bika, ezikwata ku bwami, obwami ng'obutongole, emiruka, okutuukira ddala eno ku Katikkiro. Era mulimu n'obulombolombo n'olulimi Oluganda. Byonna ebyo bigenda mu Ssemasonga esooka. Byenfunzizza ebiri mu Ssemasonga esooka byebyo ebifuula omuntu okuba Omuganda. Buli gy'ogenda abantu balina ebyobusika byabwe, balina ebyafaayo byabwe, balina enneeyisa yaabwe, era balina embeera mwe babeera ebawa ebbala ensi mwebalabira. Tera okulaba abasajja abatunda eddagala mu budomola nga beesuulidde obusuukasuuka bulinga obuwalume. Enneeyisa yaabwe ekulaga wa gye basibuka. Abagisu bagenda kusala mbalu. Bw'owulira engoma ezo ez'akadodi tekikulobera kutegeera gye bava. Naffe mu Buganda tulina bye tukola, tulina enneeyisa etusaako akalambe, etuwa ebbala abalala mwe batulabira. Bwe tulaba Kabaka nga tufukamira, nga tweyala ku ttaka, kubanga ye nnamunswa. Era toyinza kulaba nga abantu bakuuta akalevu n'obuuza nti ate oyo ani gwe bakuutira akalevu. Mu Buganda bwe tugenda ku buko nga twewombeeka, nga tubeera bakkakkamu, nga bwe tuwa bye tusangayo ekitiibwa, nga tudduka abakadde abatuzaalira abakyala, abakyala bassezaala nabo nga babadduka. Nagenda ku mbaga ya mikwano gyange bannankole, ne balyoka basuulamu akayimba. Taata w'omulenzi, omulenzi awasa n'abakamu kwa mwana, ne bazina amazina awo mu ddiro, nze ne neesisiwala. Naye bo tebakirina buzibu, amulabira ddala ng'omwana we asobola n'okumulera, ky'otasobola kukola wano mu Buganda. Bwe tugenda mu kwabya olumbe, nga tutwala ebita by'omwenge, nga tugenda n'emiwumbo gy'emmere n'empombo, nga tutuula mu nsiisira ezatuteekeddwa. Simanyi oba ekyaggwe mu nnyimba abantu bakyatwala empombo n'emiwumbo gy'emmere. Bwe tunaamala wano olukuŋŋaana luno nja kubuuza Ssekiboobo. Bwe tugenda ku bikujjuko, nga tukuba embuutu, nga tubiibya, nga tujaguza. Kale embeera ezo ze zimu ku bintu ebyoleka omuntu okuba Omuganda. Era eggwanga eritalina mpisa zaalyo, oba obulombolombo, oba obuwangwa, oba ennono,
lisaanawo n'okwerabirwa ne leerabirwa. Era ennaku zino mu kibiina ky'amawanga amagatte waliyo ekitongole kye bayita UNESCO. Bw'ogendayo ne bw'oba nga tuvudde wano n'ogenda ku mutimbagano bajja kukubuulira amawanga agasaanyeewo. Ate mu nsangi zino waliwo gali agasooka okusaanawo ng'ag'Abalooma. Abalooma eggwanga ng'Abalooma lyasaanawo. N'olulimi lwabwe Olulatini lwasigala mu Kereziya yokka. Byali ggwanga ly'amaanyi nnyo. Naye bwe baagaggawala ne beekola obusolosolo, bano be babadde boogerako ekitiibwa Minisita Ssekiboobo babwogeddeko. Abagwira bwe bajja ne babawamba ne babeerabiza ebyabwe byonna ne bisaanawo. Awo nno zino z'ensonga ezifuula abalungamya abakulu ennyo mu kukuuma ekifaananyi kyaffe eky'eggwanga Buganda. Ennaku zino bwe twogera ku bintu bino nga bagamba tulina okugenda n'omulembe. Era omu yagamba nti bano ababiwakanya baazaalibwa mu mirembe gya 1904. Mwali mukiwuliddeko ekyo? Baazaalibwa mu 1904. Obwakabaka tebugaana kutambula na mulembe. Omulembe gwe tulimu gulimu ebivuga. Bali bye bakuba baselekita. Era birungi. Nange ebivuga ebyo binnyumira nnyo. Era mu kusala dansi ndi wakabi. Naye dansi ogisalira mu kifo ekituufu. Tetukyasobola butaba na bivuga. Abina okubeerawo. Naye kya bukopi okwekola obusolosolo nga weerimbika mu kutambula n'omulembe. Oba abantu lwakuba baakabiraba. Anti Omuganda agamba kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. Baleeta abakazi n'abaana abawala ne bambala bugomesi buno obutatuuse ne beefukuta. Ogwo gwe mulembe. Okukwolesa bukopi. Weebale w'emmamba. Okukwolesa bukopi. Na bano baakatumwa abambala obukanzu bwe tutategeera. Obukoma mu ntumbwe. N'okwemenyaamenya. Ate ataddemu empale ya jjiini, engatto temuli sokisi, ngatto mmyufu. Obukopi mu bumanyi. Obukopi mu bumanyi. Bw'obeera katumwa n'oyambala bulungi, obwakatumwa bukuvaako. Abako abamansa ssente mu kidaala, abo basaana okuvumirirwa kubanga baba banyooma abakulu. Weebale nnyo ssebo. Baba banyooma abakulu. Omuko ayagala okugaba ssente eri bakadde be, aziteeke mu bbaasa, azikwase ssenga. Ssenga azitwalire mwannyina mpola mu kyama. Mwe abali wano temuwa bakadde bammwe ssente ne mu mbeera eza bulijjo. Bw'ogenda ku Ssekukkulu okulaba kitaawo, okutwalira maama wo gomesi, ekyalo okiyita kikuŋŋaane bategeere bwe wagaggawala. Naye oli muko n'okwata mu kkooti n'ojjayo akavangata n'okamansa ng'Abanigeria. Ffe tuli Banigeria. N'Abanigeria bakola ebyo eri waabe babasekerera mwe temukimanyi. Bali Abanigeria abagundiivu nabo tebakola ebyo. Byabano ababibbi abakyaba abakopikopi. Bwe kiri. Nze mbaddeko n'Abanigeria abagundiivu. Abagundiivu nabo bye babigaya. Naye omulembe tegutuyitako. Omulembe teguyitako bino byaba Davido. Davido ono yesaabataka. Era abalungamya ebyo oluusi mwali mu bitandiikiriza nti omusajja ayogera biki. Waliwo eyayogera ebiyitira. Tubalabye aboogera ebiyitira. Omanyi ekiwuggwe ng'alina ekiwuggwe ekimuli ku mutwe kyayogera yeerabidde nti ali ku buko. N'omwana omuwala naye n'ayogera ebitajja. Kale mulimu gw'abalungamya okukuuma n'okutaasa obuwangwa n'ennono ku mikolo gye tubeeramu. Ebintu ebipya bwe bijja tusaana tubigiise mu nneeyisa n'obuwangwa bwaffe. Era twewala okukola ebisaabulula ebyaffe. Eno ekkanzu ze mwambadde zaatandika tugambe ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Kubanga Ssuuna owookubiri ye yasooka okwambala engoye eza ppamba ne liiri. Liiri ye silk nga asuubulagana n'Abawarabu. Era ye kabaka yasooka okwesiba ekitambaala ku mutwe kubanga kyalabibwanga ekipya kiringa eky'omulembe. Naye ekkanzu nga bwe zifaanana oyo Muteesa ow'olubereberye. Naye Abaganda beesibanga olubugo kuliko ekifundikwa ne lubikka ne lukka wansi. Kye baakyusaamu kuteekako mikono kati kuzzeeko n'omuleera na biki byonna.
ekipya kyagiisibwa mu kyaffe. Neno Gomesi yali mukyala Gomezi eggayaza wano. Abakyala beesibanga embugo wano ne zibikka amabeere okukka wansi. Yateekako buteesi mikono. Ekipya ne kigiisibwa mu kyaffe. Tetugamba nti eby'omulembe bibi. Tubigiise mu byaffe. Kambabuulire. Bwe tuteegendereze kukuuma byaffe tuyinza okusaanawo. Era mu abalungamya tubasuubira okumanya ebintu bino n'okubinyikiza. Njagala olw'enteekateeka y'abano be muyise ba selekita. Oweekitiibwa minisita baatongozza be mugenda okukola nabo. Era ba selekita nze mbawagira nnyo mukole emirimu. Ze nkyukakyuka empya ezijja ebidongo birungi mukole emirimu. Ennyimba ezisaanidde ku buko. Naye waliyo ennyimba kanneme kuzoogera mannya abayimbi bajja ku waliyo abayimbi bajja kwogera bigambo bingi. Ate kati munkwata naagenda okuvaano nga mubusaasaanyiza mu nsi yonna. Waliwo ennyimba nga obusi bwe budde bwazo. Naye abako bwe banaavaawo ne bagenda n'abakulu, kubanga era abako bwe bagenda abakulu baba bakooye badde mu nju beebake, abavubuka mubasanyuseemu. Kale enteekateeka eyo nnungi. Kamalirize nga nkulisa abawangudde engule ey'obuwanyi. Bakiyita buwanyi. Ndowooza kigambo kipya nange nkiyize olwaleero. Waliyo Ssaabawanyi. Naye ng'omulamwa gubadde ku lulimi Luganda. Era neebaza enteekateeka eno. Nkulisa nnyo Joseph Ssebalijja ow'Envuma awangudde. Naddirirwa Male Ssettuba owokubiri. Ate Male Ssettuba weesiimye kubanga owakasolya owangudde akwegesa amaaso ow'Ekkobe. Ate owokusatu Kamoga Kasajja kali wano. Oba ono Kamoga kkojjange ayinza okuba wangabi kuba erinnya Kamoga ndimanyi mu bakkojja. Kojja weebale okuwangula ekyokusatu nga naye nkwegesa amaaso. Nange Oluganda naaluyigira ku ggwe. Njagala nnyo okusiima obubaka bwonna obutuweereddwa. Nsiima nnyo abaana abayimbye ennyimba. Nsiima n'abalungamya. Maxwell oba ye Maxwell. Erinnya ddala nno tirinvudde mu mutwe. Ssessanga muzzukulu wa Mukalo. Akayimba kabadde nno kalimu sukaali. Sukaali yanoze. Kayimba sukaali yanoze. Neebaza nnyo abavujjirizi ab'enjawulo. Ndaba n'emifaliso giri wano ndowooza gigenda mu bavujjirizi. Waliwo abapikipiki, waliwo abalangi. Oweekitiibwa Kayiwa, ndowooza ye Kayiwa ow'Ekkobe, naye muvujjirizi akola langi. Aba St. Francis Schools of Health Sciences nabo tubeebaza. N'abavujjirizi bonna mwebale nnyo bannaffe, mwebalire ddala. Bannaye nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Ssaabasajja Kabaka wangaala.